Bannakibiina ki Patriotic League of Uganda babakanye n'enteekateeka y'okukunga n'okusomesa abavubuka okwewandiisa basobole okuba akalulu ka 2026 akabindabinda. Kaweefube ono bamutandikidde mu disitulikiti y'e Kiryadongo nga gye bakuŋŋaanyiriza abavubuka nga bayita mu by'emizannyo ne babatuusaako obubaka buno. Jovia Katsime, coordinator wa PL y'e Kiryadongo, agamba nti tebasobola kuleka abavubuka mabega kuba be bagenda okusalawo akalulu ka 2026. Era kuva tuli batula NRM era tugenda kuwagira NRM era tusabira ddala nti abavubuka bafe bonna baje bali ba youth mutwegatteko. Ambassador Juma Witonze nga ye mukunzi wa PLU mu Greater Mpigi akubiriza abavubuka naddala ababalonda omulundi gwabwe ogusooka obutabongoota. Tuzze nga tuba sensitizinga tubataddemu emisomo egy'amaanyi. Ssaabakunzi wa PLU Michael Mawanda ng'era ye mubaka akiikirira Igala East mu Paalamenti asabye abavubuka okwewandiisa ate bafeeyo okukebera enkalala z'abalonzi okakasa nti balonzi abajjuvu. Chairman of NRM January 7 to update our registers to go and check whether our names are there. Go ensure that you are registered. Mu bufu bwe bumu bannakisinde ki PLU baliko abawagizi b'ekibiina kya NUP abawerako okuva mu disitulikiti y'e Mukono be baaniriza mu NRM nga basaze eddiiro. Bano baaniriziddwa ssaabawandiisi w'ekisinde David Kabanda ne ssaabakunzi Michael Mawanda ku kitebe kya PLU y'e Naggulu. Bano bategeezezza nga bwe batafunye buweereza bumala okuva ku bakulembeze abatassa kimu ne NRM kwe kusalawo bakyuseemu mu kalulu akajja. Naye ekyamazima abantu betusindika okugenda okubeera nti batusobola okutukiikirira ffe ng'abantu ba wansi tubeereko naffe obulungi nga Mukono. Bo bagenda kwekusa. Mubaka yenna w'ekitundu olina okusakira kitundu kyo. Budget weefuluma n'omanya nti ekibaka kyo ekitundu kyo kifunyeeko mmeka. Ate omumyuka wa Mufti Sheikh Dr. Muhammad Bukenya avumiridde bannabyabufuzi abeegumbulidde omuze gw'okuvvoola obulombolombo bw'okuziika mu busiraamu. Twawule ebyobufuzi ku busiraamu. Obusiraamu bugamba kwanguya muntu ng'afudde. Agambye nti omuze guno gwatandikira ku mugenzi Alhaji Nassantege Ssebaggala nga gugenze gukula. Guno gufuuse muzannyo. Ssebaggala gwe wabitandikawo Allah akusaasire gy'oli mu ntaana n'oteeka mu kiraamu kyo nti bw'ofanga abaana bamala okuva mu Amerika ne wa ennaku 5 balyoke bakuziike. Allah n'agera abaana ne bakeerewa ne batuuka nga wayisewo ennaku 7 ne bamuziika nga wayisewo ennaku 8. Naye enkola si ya busiraamu tugivumirira. Ono abadde ku kyalo Kitimba e Butambala mu maka ga Regional Kadhi wa West Buganda Sheikh Juma Mawejje ku mukolo gw'okwebaza Allah olw'ebyengera byamuwadde omuli obulamu bwe ne muwala we Walda Nantume eyafunye digiri y'obusomesa. Ye Sheikh Mawejje n'ab'enju ye okubadde muwala we Nantume ne maama we Fiina Nanjego beebaziza Allah olw'ebirungi by'abatuusizzaako. Sooka okwebaza ow'ekitiibwa Allah atusobosezza okukuŋŋaanira wano mu bungi. Alhamdulillah. Baba Kristu kwoteeka n'abantu ab'enjawulo mu kisomesa ky'e Bugenge mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti y'e Ssembabule badduukiridde omulimu gw'okumayiriza ekereziya y'ekitundu kino era nga wonna yabalirirwa okumalawo obukadde 288 naye mu kiseera kino beetaaga obukadde 111 okugisereka. Mu mmisa ekulembeddwa Faaza Kaganda Charles akubiriza Abakristu okwerekereza byonna bazimbire Omukama. Bakulu njagala okubasaba Omukama abayambe bulijjo boberanga w'ekyokutuukirira naddala nga kiyamba omulimu gwa Katonda ogenda mu maaso buli muntu aweeyo nga bwakola ki bwasobola. Oluvannyuma balambuziddwa Kereziya ng'omugenyi omukulu abadde akulira Centenary Bank Fabian Kassi yingini akulira ebyokuzimba ebizimbe Ssembabule Dennis Sekitoleko alaze ekiseera omulimu gw'okumayiriza Kereziya we gunaggweera. Project ejja kutwala emyaka 2 eggwe singa muba mutuwadde ssente. Kassi akubiriza abantu okwongera okukola era nga Bonga Banka bawaddeyo obukadde 10 obw'ensimbi. Ffe nga ba Centenary Bank tujja kwatayo obukadde 10 tubongereze. Teekako emiliyoni z'ensimbi 2 omulimu gwa Mukama bwe gutwe gujja tukwatire wamu. Tewaliyo ba Katonda babiri.